Waliwo abooluganda ku kyalo Kyungu ekiri mu municipality y'e Mukono abasazeewo okugumba ku ttaka lye bagamba nti waliwo abalindiriza abaagala okulyeza nga bamaze ssabbiiti nnamba nga basula mu nsiko nga balumiriza poliisi okwekubana n'omusaveeya gwe baakwasa omulimu gw'okupunta ettaka lyabwe n'okubafunira ebyapa. Ate kati atandise okubatulugunya. Ettaka eryogerwako liriko obugazi bwa eka 16 nga lyali ly'abooluganda basatu okuliyambukirawo Mukasa Samuel, Costa Rovinsa Nakazibwe ne Nambi Eskanensi kakati omugenzi nga bano bagamba nti oluvannyuma lwa nnyabwe Nambi Eskanensi okufa bayagala okugabana ettaka lino ng'obuvunaanyizibwa babukwasa kojjaabwe Muyingo Abubakari gwe bali bamanyi nti musaveeya. Bonna tuli bumu era abantu bonna tuli bumu. Bonna bakimanyi nti Muyingo yafuna ikazi meka 5. Tewali muntu n'omu ayinza kubaako bintu byakola bya mu nkuubo nga tutegedde. Tugezezzaako nnyo okubuuza bannaffe muyina enkolagana gye mwakolaganako n'omuntu ono mu nsonga eno ng'oli agamba era teriiwo. Omuntu yenna yenna gwe baba baawa omulimu kola ekyo kye baba baakuwa. Ye yennyini yantuyise abaana 9 atugambe nti kakati mumanyi ebyapa byammwe bino maze obbikola. Kakati abananguza munanguza obatanguze timugenda kola ki kunguza. Bano bagamba nti kojjaabwe bamuwa ekyapa n'ebyetaagisa ebirala okwali emikono gyabwe okulaba nga gusa omulimu gw'okubafunira ebyapa nga buli mwana yali wakufuna ekyapa nga bwe yali agabanye. Kyokka oluvannyuma lw'emyaka 3 baasalawo okudda ku ttaka lyabwe okuli n'ekirombe ky'amayinja okulaba nga babaako bye bakolerako. Kyokka kyabeewuunyisa kojja okutandika okubabuzaabuza nga buli we basonga waliwo akaayanirawo. Gala ettaka lituddizibwe naye ng'ensonga ezimu nti yatunda awamu emirundi 4 awamu 3 awamu waliwo ne bajja nga bagala namutemako omukono naye nga baguzizza baliko abantu nga 4 3 2 n'omukyala wali emmanga wali eri ne bamumenyera bambi ennyumba ye lwa nsonga ezo nti atunda emirundi egikola ki egisukka k'omu. Bwe bw'obuyaaye n'obulimba nze bwennumiriza bwessaagalirako ddala. Tunda ekintu nga kikyo naye ng'ekitali kikyo ate tebamuwa nti weewano waatudde walina okutunda. Ssentongo Bashir nga yatuukira Muyingo agamba nti bakkanya naye okufuna omugabo gwa eka 5 nga singa bamaliriza okwawuzaamu ettaka lino n'okufuna ebyapa nga n'ebiwandiiko babirina. Nze naleeta mukulu Muyingo okubeera ng'akola ettaka lino. Namuleeta nga alina okufunako omugabo gwa ekazi 5 ku ttaka lino. Ku ekazi 16 ng'agenda afunako ekazi 5 era nga zaalinako. Era ntukkiriziganya n'afuna n'emikono gya famire nga bamuwa omulimu ogwo gwa ekazi 5. Era n'endagaano zino tuzirina zonna eziraga Muyingo kyalina okufunako ng'omugabo gwe. Mu kiseera kino waliwo abatiisatiisa nga bakosa ebifaananyi by'abanene mu magye okujja n'Omuhoozi Kainerugaba ne yali minisita Ronald Kibuule. Tusangako atwete basajja ba Muhoozi bambadde saati za Muhoozi tisali za Muhoozi simanyi baga bakolera Kibuule omwami bamuyita Kiberu akuttawo abaana amusibe ku muguwa omusirikale yabaddeyo mabega azeka pikipiki babakubye abalala bagenzeyo babataddeko babasibye babatutte. Abaana baffe bali mu makomera lwa ttaka lyaffe lye twamukwasa kutukolera byapa kyesisi by'omwana. Rovinsa Nakazibwe nga yali omukuumi w'ettaka ery'abaana bano oluvannyuma lwa muganda we Nambi okufa agamba nti kimwewuunyisa okulaba ng'ettaka lyakuumidde ebbanga abaana bano libayise mu ngalo olwa kojja waabwe okulikumpanya. Kaakati munnange ono mutabani waffe n'angamba togenda eyo temugenda eyo togenda. Kaakati yagambanga togenda. Abaana abo yabasaza n'abazza ewange kati ewange ettaka eryange ne balitwala. Lino lisigale nga lyerere. Eryange ne balitwala eri gye nali ŋŋenda ngabana. Era eyabba kuba n'ettaka era yoyo y'omu ye yalisala kkubo n'adda eno. Kaweesa Po yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agaleero.